Kino kye kimu ku byalo by'Embale abantu baayo gye bafuula amasannyalaze eky'okuzannyisa nga ku buli nnyumba oba ya ttaka oba ya mataffaali erimu amasannyalaze. Naye ekyewuunyisa amasannyalaze gano tebagalina mu butuufu ng'abasinga babba mabbe olwo ne galyoka gatabaala ebyalo. Abatuuze bagamba nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yali anoonya akalulu yabawa amasannyalaze era nga balina okugakozesa ku bwereere okumala emyaka 5 ng'ate abaasaba okugakozesa basabibwa ssente nnyingi. Abantu bangi baagala amasannyalaze naye nze banange kyemukaaba kino nze nakigezaako kirya mitwalo nga 8. Abantu baali bafa saidi zino olaba obata omuntu afudde wali omulala afudde wali obuwaya nga busenyu abantu nengamba kandeeta abantu bayingize amasannyalaze omulundi gumu. Ebiseera kale bituukira nga abamu benyi bakoze ekikwekweto ky'okunoonya bubbi bw'amasannyalaze ng'abantu badduka emisinde oluusi ebiseera ebimu abantu bamenyeka ne bagwa biki kale nga batambula n'abasirikale balina obusobozi bukola kiwa bugaleeta hango n'esigalira naye nga balogana ati kigira kikuyimika awo kwabona kuti omuntu waluma kasitebanga nahupingire amasannyalaze ganyaganje eddamu njeri n'enyo ekyo emukigana ddala. Wabula abakulu abakulira ekitongole kya UMEME bagamba nti bya bulimba nga tebalina kye bamanyi ku nsonga y'amasannyalaze ag'obwereere. Gavumenti tebagambako bwete oba UMEME tabagambako nti balina okukozesa emyaka 5. Kungu wa UMEME mu kitundu kino Andrew Gidudu agamba nti kino kye kireetedde n'ebyuma byabwe naddala transformer okwonooneka enkya n'eggulo. Transformer zino zifa ku overloadinga abantu bazikonektingako kusingako amasannyalaze gezandibadde zigaba ge tubalirira UMEME. Okusinziira ku poliisi Embale abantu bangi abafa olw'amasannyalaze ate nga bwe bafa tebategeeza poliisi olw'okutya okukwatibwa. Nakyanzi Hasfa, WBS TV.